walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may Bannage Ashirat, mwasanyusa okulaba. Kata nkukubira essimu nkubuuza ku bintu byaffe biri otuuseyo. Kenangoloza ko sigwandeese kikindeese nno nga njagadde like manye oba mwakonfamize dates entuufu then ompeko ka deposit tube nga tutandika okukola. Obudde Ashira, ekyo kibadde tekyetaagisa gwe kujja wano. Mbise naye siwe ebityo webikola siwe bitebikola omanyi n'ebintu by'emikolo omuntu agenda n'akyusa program ze ku last moment n'ava ku kye mwali mwateesaako n'akyusaamuko ku ntegeka so mbanje ndalayo ka deposit. Tuwemu ng'ennaku 2 sente ezo ngenda beera tezikuteerako. Yes. Kale mbise nze nkulinze ojja kuba onkulirako. Kale. Ye ng'olabika bulungi. Ati kafiga ka mikolo tulina okukola figa. Like I'm going to do wait. Well, so beautiful. Mikolo. Mwana wange Nashirat nsanyuse okuba ng'otuukiriza ekyo kye wayogera nti ojja kujjanga bw'otulambulako. Ye mami ngera we nakugamba nti nompulira ndi wa family eno sijja kuvanga wano. Kituufu. Yeah. Bali kujja tulabako. Nangu basanga. Muri ku kyoba eyo. Bintu bitambula bulungi ng'ogyeko nti tuli mu tegeka emikolo gya bisi. N'ebirala bitambula bulungi lwakuba waliwo ensonga emu ennumya omutwe. Ensonga kyati. Mami, manyi ensonga ya Musa. Tebadde ki? Kale wali wanterayoko ebigambo byange eri Musa ng'era twatandika okwogera naye like engeri gy'ayogera nange ng'era eraga omuntu atakuliiko atakufaako oba atakwagala sinnakitegeera bulungi era badde ekinsinza okundeeta oba tuddemu omuweeyo ebigambo ebirala oyongezeemu koko ku muliro simanyi mami. Ashirat mwana wange bamugumu omugumiikiriza omukakkamu. Omanyi ensonga z'abasajja abo mami oluusi teziba nnyangu ziba za kukwata mpola mpola. Abasajja ensonga baba si ye yagitandika atera okubaako bye yeebuuza kati bw'omulaga ennyo omuliro kiyinza omuwa endowooza enkyamu. Naye nsaba ube mukakkamu kuba nange situdde njogera naye. mami Okwagala tekujja pakupaku. Kati gwe wamwagala muli mu mutima era naye kirina okusooka omweyingiramu. Okay. Ate nga bwe mumanyi era kijja kuba. Inshallah mami. Kubanga mbadde nga oba tumwongeremu patu Kijja kuggwa. Kikwate empola. badde nsabayo kahaga kubanga sobola kukyebeera. Kakati So yonna okwagala kulinga bulaba bwe tuba tuli ekikajjo tukitandikira eri awatawooma naye tugenda okutuuka ku nnyingo esembayo nga kiyitirivu. Kati ne Musa agenda apiikinga mpola mpola okwagala kujje ate kukusanyuse n'okusinga kw'oyagala okw'amangu.
ate mami awunyuzeemu amaanyi. Kale omunange buli kimu kijja kuba bulungi. Mbeera omukumiikiriza. Engeri gye nnina obuwagizi ebirala byonna seetaaga. Tofaayo kuba nze nakubala ddamu ng'omukamwana wano. Ije. Okay. Kale mami neeyanza nnyo. Ngenda kwongera okwogera naye. Buli kimu kijja kuba bulungi. Okay. Kale mami. Kale munange. Baana mmwe omukolo nga we gusembedde. Omuko waffe wano mu America yabadde ngambye buli omu ambulira ekintu kyayagala mwagala ki. Kyotegeeza you mean naye ali serious. Buli omu agenda mu ekirabo nga kikyo nga gwe omuntu masikya family naleetedde wamu bagabane. Bino si bya kusaaga, omusajja agenda bawa ebintu era buli omu ayogere kyayagala. Aizo ngamba kyoyagala hane nawe ngamba kyoyagala. Kusaba ebintu byaffe ne batabituwa. Bajja bibawa. Ye ng'omuka agyewulira nnyo. Si kugyewulira akasente weekali. Naye oba mumusabe ki? Ndowooza mpe kipiyano. Naye Aizo alabika oli obsessed. Buli ssaawa 24/7 kuba olowooza muziki. Osula ku muntu. You're very obsessed but it's okay. Kati gwe Anani wamwe oyagala ki? Mwami waffe kirungi eyasiini atuwa. Kati nze bwampaka pisa batampisizza bulu. Kati ekyo kiwedde era bagenda bikolako. Tetumulinze. Ni bannaye bisi oli osonera onsubiriza. Twogera kuno ne kuli. Akasente luliro wankubira essimu ng'olina ebikukuttemu kennakuwola. Nga tonnakansasula. Aizo obusonga butini nnyo. Obusonga butini nnyo ku mwami wange. Era yaŋŋamba fenna tubadde tukirowoozaako. Yaŋŋamba sente agenda zikuwa. Naye ate nze nga wemmanyi Neri. Naye agenda kubisaamu emirundi 2 mu ezo sente. Sente yali otuwadde mmeka? Mitwalo 3. Mitwalo 3 ogenda funa 6 n'okweyongera. Wanji maama. Ije. Nawolanga mmwe. Obusente obutini nnyo ku mwami wange oli. Ng'ekikumpisiza nga njagala kubuuza ensonga z'emikolo mutuuseewa ne ssengaawo. Kubanze njagala kweteekateeka. Maama, teweeraliikirira. Omukolo guli ku muzuuli. Era omwami wange buli kimu ali kitambuza nga wakyagala ate nange wenkyagala kati. Kale ekyo kirungi. Mpozi n'ekirala kye mbadde njagala okubuuza. Yadde ng'emikolo gitambula. Naye ate n'okukola kwetaagisa. Ebyokukola byo biri bitya? Okuva lwe nakuwa ssente siraba kiddako. Mama mpozi nali sagamba. Nze siteeke zeeno levo zeeno siziriimu. Era nze ngenda kukolera bweru. Era ssente ezo nazikwata zikole ku work permit yange. Omwami wange yaŋŋamba ekintu ngenda kikubira eri ebweru e California. Sooka oliko ogenda kukolera California? Iye. Kitegeeza obwedda byendimu ebulaba nkubuuza nga njagala kweteekateeka mu ssente. Kitegeeza ezo ssente z'oba oleeta zitambuza omukolo. Maama eky'essente ezo twazikwata. Nze n'omwami wange n'aŋŋamba tusooke tukole ku ki mu work permit yange omulimu gubeere secured gye ndaga. Ngende nga nva eri nkikuba bukubi. Mukole ku work permit? Iye. Ekitegeeza ne visa yafuluma dda. Ebya visa maama bye bigenda okuddako naye twasooka tusecuringa omulimu eri era process kyenkana kyakena egenda kuggwa mu kaseera katini era omukolo gunaggwera ngenda beera mbuuka bubuusi. Mwasooka work permit? Yes. Kale kansabe mwana wange kigaane kubanga bwe nkirowoozezza. Teweeraliikirira maama. Daisy, soka olindeko. Waliwo kyesitegeera bulungi. Musa wamugamba ssente mmeka? Namusaba emitwalo 3. Wamusaba emitwalo 3 zaaki? Za bukozi. Za mirimu gye ngenda kubeera nga nkola. Ate munange nakirowoozaako ekintu kino naye nga banayo n'omwana. Daisy gwe mmanyi abeera wano n'akola emirimu gya kadaama ku ssente ze tulina okuwa kadaama. Daisy gwe mmanyi
emitwalo 3 wali olabe wa maid akolera emitwalo 3. naye ate nayogera ne mukama wange naga Daisy nze mukama wa asooka kuba nze yakulaga Musa sicho nze mukama wa asooka kati tugenda kukola bwe tuti kino nkyogera nga nze Nisha ate kyaliiwo owulira ogenda kutwala emitwalo 10 emitwalo 2 ogakwati Musa buli wakusasula ogampi Nisha emitwalo 2 otwalengako emitwalo 10 kuba ezo sente z'abamaids ze bakolera mba nkuwadde ne sente nnyingi naye Nisha mbadde nsaba nange ombalirire gw'oli emitwalo 2 nga tozikolerera nze ndi emitwalo 10 akola kuba abamaids bakolera emitwalo 10 ze sente ezisinga obungi kale Nisha mbadde nsaba oba kale gwe kwotwale 10 nze ntwale emitwalo 2. Daisy tekigenda kukola kale obutakalubiriza kuba nayo akasente nkimanyi okeetaaga tugenda gabana kiwato 15 todamu na kugamba nti ate Nisha ate mpozi n'ekirala saagala Musa akeere ku makya ategere ekintu n'ekimu nti oba oyina sente zompa ku sente zo z'omwezi era njagala akitegere nti ofuna emitwalo gya 3 nze sibiriimu fe tujja gabanira eno bbali. Nisha lwakuba kale ne sente nzaagala kitegeeza mba siina kyakukola mu byonna ezo sente nnyingi nja kukola nga bw'ogambye kubanga gwe mukama wange naye mukama wa asooka era nsaba okirowooze nako tugendera awo Daisy. Kati njagala kubuuza wali oba wasaba koosi ki okusoma kuweeteeseteese oti? Mama nali nasaba faculty netherworks naye okweteekateekako mbadde siina bwe neteeseteese kubanga nali nabivaako nga nabisuula. Mwali tolina kyoyogedde ne Walda? Mama nali nayogeddeko ne Walda naye Walda yaŋŋambye nti agenda kujja anjogerereko gy'oli. Akati Walda bwe yaŋŋambye nendaba nga mutuufu kyetaagisa. Bangi tebaagala kusoma bakakabakake naye atedde okulaba nga yeetaaga okusoma ng'obusobozi bwe butaliiwo ate nga omuntu obuyina oyambako oyo aba talina busobozi. Kati mbadde njagala weetegeze osobola okuddayo otuukiriza ekirooto kyo. Tomanyi kyonkoledde era ndi musibu nnyo simanyi na butya bwe nnyinza kukugamba. Weebale kusiima naye ng'omuzadde oli mwana. Aisha oli mwana ate oli muwala wa mpisa. Neyanzege mama. Nnyo mukwano. Weeteeketeeke. Kangende nange nkole ekyenteekedde okukola. Kale mama. Kale mukwano. Ndowooza bisi omulabye mumaliriza. Kakati bise njogedde naye namba mwana ennaku 2 kusa ajja kubanga ku ssente nabagambye oyo alina ekigambo ekisembayo kuba kyayagala akimanyi wadde mutuufu naye nga Ashrat omukolo ogwo gutegeke nesiga ate nkutegeera mu bintu ebyo. Wadde mwekubya pesa zaabwe akasente nne byalina. Musa, I'm happy to see you. Thank you for coming. You're welcome. Thank you. I thought you're not going to come. Nga nina okujja. Sense of club. Nange okusanga. How are you? I'm okay. You okay? How are you, Pounds? I'm okay. Mbadde manyi togenda kujja. Nga nina okujja. Sense okulaba. Nange. Let me get you a drink. Okay. Kati kantini nnyo. Kale mukwano. But
obadde wakategese dda neyanziza. Neyanze ekyokunywa kyange. Ogamba ki Pounds? Kyende. Sanyusa okulaba. Nange okusanga. Kati ndowooza omutima gwateredde. Engeri gye nakuta abakozi banno nembazza ku mulimu kubanga bakulumanga banna bannyoko. Nnyo. Era Pounds nkwebaza olw'okuba nti bakozi bannange wabakomezaawo ku mulimu. Kwegala n'owuliriza okusaba kwange ate n'owuliriza n'okuyaayaana kwabwe n'obaddiza ki emirimu gyabwe. Thank you so much. Ekituufu kinsanyusizza nnyo. Nange ndi musanyufu muno kyakusanyusizza. Naye emirimu egyo gyagiddeko obukwakulizo. Bukwakulizo? Bwatini. It's okay. Ate nze kyenkakasa. Era bwe tuba nga tubataddeko obukwakulizo. Abantu abo kwegamba nabo bwe banaaba babuulidde nti tuteereddwako kakwakulizo bwe kati baba bajja kitegeera. Era baba bajja teeka mu nkola. By the way, nayogeddeko nabo before. Nga baakadda bwe bati. Nayogeddeko nabo ne mbagamba bannange temuddamu kukola nsobizi z'abagobya. Oli mukama wammwe mumanye bwe muyina okwata emirimu ne mukama wammwe. Kwegamba mubeere mu layini entuufu ey'ebyo ebyabaleeta. Bambi. Era bw'onooba obumpadde nja bo batuusaako bajja kitegeera. Obukwakulizo nonno si bungi nonno. Akakwakulizo akasooka sikyagala kuddamu kulaba muwala yenna mu ofiisi yo. Saagala kuddamu kulaba muwala yenna mu ofiisi yo. Akakwakulizo ak'okubiri bino by'osiiba osinikasinika amannyo n'abo abawala kimmazeeko emirembe. Muba museka biki byotasobola kuseka nange? Muba museka biki? Ak'okusatu bino byobadde onnyuka ng'onnyuka nabo obatwalako sikyagala kuddamu kulaba muwala yenna mu mmotoka yo nga munnyuka mwembi omutwala. Mubatwala muba mulagawa. Ekisinga okunniiza Musa. How can I invite you for lunch in Uganda? Musa, wayitaani? Wayitaani? Wegamba ojeewulira. I invited you for lunch not once, not twice. No Uganda. Wayitaani? Nga natuuse nze atazunza njuki. Kale mukwano. Nange okubasanga. How are you? I'm okay. How are you, Treasure? I'm fine too. Kitegeeza bulijjo gwe ne Treasure mubeera wamu. Tubeera fembi. Era tubeera fembi. Okay. Kansuubire nti nno gy'oyise kuba olyetegereza bulungi. Tekikugaana olulala kudda n'otulabako. Yabuno, oyisaawo ki? Kiki kyogezaako okuyisaawo? Musa, kandowooza bye nkugambye obitegedde bulungi. Pounds mbitegedde bulungi. Naye lwakuba mbadde nkusaba oddirizeemukko kufulu ziyitiridde. Kufulu kyeki bye mwogerako? Nange njagala kumanya muteeko mu mboozi zammwe. Kiba kibi? Nene emboozi zaabwe naye tojja zisobola. Naye anyway mbitegedde bulungi. Treasure bigenda bitya? Waaw. Kati ndowooza bannaye ndowooza mulowooza sibalabyeko. Kankuwerekere. Waliwo kye njagala okugamba. Kale kanyongereyo omumiro gumu. Kasita ndabyewo olwala nja kudda. Tawerabira kudda tulabako weetuli. Kale mukwano.